Mukama yebazibwe nnyo soma bone ensanyisa okulabako obadde onnoonya ennaku ezo naye nga siri naye ijja kujjanga wendi. Haleluya, yebazibwe nnyo Mukama. Mukama yebazibwe nnyo ssebo. Twagala otwala omukisa guno okulaunchinga the Heart Worship Banquet. Mukama abasumba musembere bannange. Mukama Katonda obuweereza buno abuwa omukisa, abwongereyongerengayo, abugaziye, abutwale paka mu bisaawe mu linnya erya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Olw'obuweereza buno eggwanga Uganda lirokolebwe n'abantu bangi bayikkirize Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Mu linnya erya Kristo Yesu, I launch this great ministry in Jesus' name. Hallelujah. The Father's Heart. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo soma bone ensanyisa okulabako obadde onnoonya ennaku ezo naye nga siri naye ijja kujjanga wendi. Haleluya, yebazibwe nnyo Mukama. Mukama yebazibwe nnyo ssebo. Twagala otwala omukisa guno okulaunchinga the Heart Worship Banquet. Mukama abasumba musembere bannange. Mukama Katonda obuweereza buno abuwa omukisa, abwongereyongerengayo, abugaziye, abutwale paka mu bisaawe mu linnya erya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Olw'obuweereza buno eggwanga Uganda lirokolebwe n'abantu bangi bayikkirize Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Mu linnya erya Kristo Yesu, I launch this great ministry in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kataba blessed promotion. Hallelujah. Pozi waliyo n'ebirabo nga tweyanziza nnyo munnange. Eva kansabe ne John mujje mu receiving ekirabo kino mukinteereyo. Mukama Katonda bawa amafuta naddala omwami n'omukyala Blessed Charles Simu nzikize mbayite bwe ntyo ne ministry yonna eno. Mukama Katonda bwennyo omukisa, temugabye saizi ya kirabo, mugabye mutima. Mukama Katonda kibabalira baddizeewo okusinga ebigambo byange mu linnya erya Kristo Yesu. Hallelujah. Manyi ndi very time conscious. Ngezaako okulaba buli kintu kyonna nga nkikola ki nga nkiddusa. Abasumba mwenna, mukadde waffe musumba Bone, abaawulira enjiri mwenna gy'olimba olwesookera ddala okuyimba lwe bayita wambaatira obaka baabuulira ku kyaki mu conference n'amasuba mwenna gye ennyimba ezasooka. Nebaza Mukama Katonda lwa mutabani wange Charles. Charles nasooka mumanyira ku ssimu naye nga simutegeera ne ngamba omwana ono anjagala ennyo yaani. Naye mpola mpola ne tugenda nga twesisinkana. Charles n'afuuka omwana ate n'afuuka mukwano gwange. Abazadde mukimanyi mubeeramu abaana ate ne mu baana ne mubeeramu omwana nga mukwano gwo. Charles ono mukwano gwange ate mutabani wange. Kwagala nnyo nawe ekyo kimanyi. Era obwedda ndi mukono ku crusade nga ndi so scared nga saagala ku disappointinga Charles. Kubanga namuwa ekigambo kyange nga ndaba eggulu lijja gamba sikumye bweyamo. Ndi musanyufu ndisobola otuukiriza ekigambo kyange. Pozi ntuusa okwe You are watching BGP TV, The Father's Heart. Hallelujah. Kati ali awo atudde gamba akulinaanye nti Mukama Katonda afuga. Newankubadde okyapangisa Yesu akola ki? Newankubadde tebannakubambaga Yesu akola ki? Newankubadde oyina siriimu Yesu akola ki? Newankubadde oyambala katengi kamu Yesu akola ki? Newankubadde okyatambuza kagaali Yesu akola ki? Newankubadde za bodaboda zibula Yesu akola ki? Newankubadde osulira kikomando Yesu akola ki? Ab'emikwano Yesu afuga.
mother's heart. Tiwebale mukama oli musumba wange omulungi webale ondisonywesa era n'onkuma osisitira ng'omwana n'osangula amazika gange oli taata era oli maama yegwe muzadde asingayo. Haleluya. Obudde bugenze munzikirize enkomaawo naye nga njagala okubategeeza nti mu nsi eno tewali kyakulwanyisa kirala kyonna, tewaliyo maanyi malala. Abamu muli bato nnyo, abamu mukulidde ku nnyimba zange, abamu mundabye nga ntandika, naye byonna ebiri mu maaso sibimanyi, naye nga kimanyi nti gye ndaga walungi okusinga wendi. Manyi gye nava naye gye ndaga Yesu yakola ki? Bino mbyogera njagala okukuzzaamu mulokola amaanyi. Bwe tubeera mu bulamu buno oluusi tuggwamu amaanyi, kya buntu, tekiriiko magiki yenna, era tolowoozanga nti ogudde kubanga okedde ku makyanga owulira okukkiriza kusebengerera, kya buntu. Bw'owuliranga ggwamu amaanyi gamba nti ayi Mukama nzizaamu amaanyi. Wala lw'olinda ekintu nekirwawo, naye abalabyeko olugendo lwange si kyetaaga kunoonya mukazi wa kikulukuto okutegeera nti Yesu akola. Si kyetaaga kunoonya Zaakayo kutegeera nti Yesu akola. Si kyetaaga kunoonya Laazaalo nfune kalukyuleeta mulabe ng'ava mu ntaana kubanga tekikyasoboka. Naye nze lwe neetunuulira nfuna amaanyi agakugamba you have every reason okulemera ku Mukama. Buli lwe neetunuulira nina buli nsonga okugamba nti lemera ku Yesu. Olugendo lwaffe ng'abaana ba Katonda si lwangu. Olugendo lwo nga gospel artist kino kankiddemu si lwangu. Naye olina okusaba Mukama abeeko ebisenge byakuba weeyongereyo mu maaso. Sirina kabadi kalala konna, sina kakodyo kalala konna. Natandika ne Yesu wange, ntambudde ne Yesu wange, yonna gye ndi ndina Yesu wange, sirinaayo kirala. Bw'obanga oli wano obulamu bw'ensinga buzitoye, ogezezzaako okugenda eri abantu n'olowooza bajja kuyamba ne batakuyamba, tobanyiigira kubanga mu pulaani ya Katonda nga bwe yakiteekateeka mu lugendo lwabwe toliimu. Tebajja kuyamba kubanga tewategekebwa mu lugendo lwabwe. Naye nywerera ku Mukama alina we yateeka ekkubo lyo. Bayibuli egamba ti waliwo ekkubo n'eriiso ly'empungu nga terirabangako. There is a path not even the eagle's eye has ever seen. Nti waliwo eri ekkubo nga Katonda litegekedde ggwe. Nze bwe nakaaba ennyo kino nja kyogera nkyogere. Bwe nakaaba ennyo nasaba Mukama nzije ku nsi antwale mu ggulu mpummule. Saamanya nti mu nsi ng'omaze okukaaba, ng'omaze okuyita mu byonna, Katonda akyusa olugero n'akuwa olugero olusanyusa. Bino mbikugamba mwana wa Mukama, mmanyi w'oyita oluusi si wangu, naye nywerera ku Mukama. Talya paani takuba zzara tasiika mandaazi. Ye Katonda bw'aba Katonda bw'agamba kibe ne kiba, tewali asobola kikyusa. Kiyagamba nti ogenda kukiba, ojja kukibeera oba leero oba enkya oba basimba amakuuli oba bakola batya. Kye yateekateeka nti ojja kibeera, ogenda kukibeera. Nze okubeera kino kyendi ne bwe yandiŋŋambye nti fukamira okisabe sandikisabye. Saagala nkibagambe nti manga saagala mbalimbe nti mu bwongo bwange kyalimuuko nti ndikisaba kubanga nali simanyi tinsobola n'okukibeera. Naye Bayibuli egamba abaana ba Mukama we walk as the wind. It blows, we do not know where it comes from, where it goes, but it keeps on blowing. Ne kaakati Katonda emikisa gyo gitambula mu kiseera ekituufu empewo ya Mukama ejja kutambuza ebigere byo ekusimbe olina okubeera. Yimusa emikono nkusabireko. Amafuta ago oba okkiriza oba tokkiriza, amafuta ag'okwambuka waggulu okuva mu kiwonvu paka ku lusozi waggulu gandiko. Ekyo tekiriko kuteesa.
kuba gye yanzija mmanyiyo ne wendi kati ndabawo. Nzaani Babirye eyava ennyingo okubeera mu palamenti. Nzaani Babirye eyatambuzanga ebigere nga n'akagaali mu Kampala sikalina. Essaawa ya leero nga nsobola okugamba nti ayi Mukama neetaaga amafuta g'emmotoka ne ngafuna. Ebintu bino bwe mbyogera baabyogeranga abasumba nga ndi bubi ne ŋŋamba abo baleka balina abazungu ababateekamu ssente. Ffe Yesu yatweraba edda ku kizinga aliganga eyagenda ku holide n'akyala. Nensigala kuduulira Mukama namugamba kale wankola bubi nakulyako nkoko yoki nze nenkwewa osazeewo nswaze ovanga ku kintu kye bayita celebrity naye nga tosobola kugula nkota ya ttooke. Do not joke with that. Ng'ensi yonna emanyi oli mugagga naye ng'oli ku kazigo. Musumba Tenda amanyi bwe nakaabanga bwe bangumyanga ne bagamba Babirye Mukama asobola. Njagala nkusabire kubanga Katonda wange mulabye ng'akola agenda kukolera. Mu linnya erya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Mukama nnyimusa abasajja n'abakazi abali wano. Olugendo lwange terubadde lwangu naye ate ndwenyumirizaamu kubanga wakati mu kiwonvu nakunoonya nonnyanukula n'onzijja mu kiwonvu n'ontuuza ku lusozi waggulu. Ndi ku Pisuga eddungu ndirengerera wala niŋŋanga Musa eddungu terikyanninako buyinza kubanga onnyimiriza ku lusozi Pisuga neeyongera mu nsi Kanani mu linnya erya Yesu. Kabaka w'abakabaka nsabira abakyala bano n'abaami bano Katonda ow'ekisa ekingi ffenna ekiro kino ekyaleero tuwe amaanyi agayimira ku lusozi Pisuga. Eddungu tulireke emitala w'ennyanja tuve ku lusozi Pisuga tukke tuyingire mu migabo gyaffe gye watutegekera ayi Mukama. Buli kika ekya Efurayimu Mukama, ekya Manase Mukama, ekya Benjamin, ekya Dawudi Mukama buli omu ayimirire mu kika kye n'omugabo gwe nga wamugabirira Mukama. Toyitangako omwana wa muntu kumukaabya, toyitangako omwana wa muntu kumunyigiriza, naye wagamba nti buli alina omwana alina obulamu. Mukama ekirina obulamu kyeyagala. Leka abantu bo beeyagale, beeyagalire mu bulokozi Mukama. Enjegere ezaasiba Mukama leka zikutuke ekiro kino ekyaleero mu linnya erya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Nze singa tewanyamba Mukama sandibyogedde era sandikujulidde nandiyogedde ki naye kati obikoze Mukama. Bayibuli egamba bamuwanga olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'okwatula kw'akamwa kaabwe. Mukama njatudde obuwanguzi bw'ompadde, nsaba amafuta ag'obuwanguzi obwo n'obujulizi Mukama. Bwambale buli mukazi ali wano akaaba atabuddwa agamba abaana bange banaalya ki, tugenda kusuula wa, banaayambala ki, banaasoma batya, banaabeerawo batya. Mukama taliza abakazi bano, taliza abaana baffe Mukama, taliza abasajja, taliza emirimu gyabwe abatalina mirimu Mukama. Essawo y'omusajja etagamu ssente nkowoola emirimu okuba ebubanja n'obugwenjuba Mukama. Mabukala Maserengeta abasajja abaana bakatonda bafune emirimu n'obugabirizi n'ekisinga byonna ayi Mukama tukusaba ayi Mukama tuwe obulamu. Abasuula ebibaluwa, ab'ebijambiya, bakidinappers Mukama, omusaayi gwa Yesu gututaase nga wataasa Isirayiri ng'eri wakati mu bulabe e Misiri. Buli yasiga omusaayi gw'omwana gw'endiga ku luggi n'ataasibwa, naffe tutaase olw'omusaayi gwo kabaka w'abakabaka. Ffe tetugwesiize naye gwatunaaza, ffenna tugwesaaba. Omubi leka atunoonye nga tatulaba. Nkwebaza omuyinza w'ebintu byonna. Buli muntu eyazze wano alina ensonga lwaki yazze, naye nsaba ayi Mukama. Yesu yayibira mu yeekaalu, Bayibuli egamba n'abikula omuzingo gw'empapula awali ekyamuwandiikibwako n'agamba nti omwoyo wa Mukama ali ku nze. Nange nsabye ekyo ekyampandiikibwako ku lunaku luno olwaleero, ennaku z'omwezi 27 omwezi 18 nti ndibeera mu UCC wano ku ssaawa eno n'abantu bano. Leka ekyawandiikibwa mu ggulu tikiribeerawo mu muzingo gw'empapula kibeere ku bantu bano. Si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Buli omu n'agamba nti amen. Mukama bampeere nnyo omukisa. Akazindaalo nkazaawa wa mukadde Bone nkazza wano taata. Haleluya. Bane mugenda kunzikiriza nfulume ekindwisizaayo mbadde ku crusade ye Mukono munsaasire. Munzikirize bwe nva katuuti nfulumirewo bambi.
DJ tukubireko ekitontome ky'abaana bano. You are watching BGBTV, the Father's Heart. Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno, Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ebyasava. Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno, Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ebyasava. Eyo ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles bwe yali amuyita okuteeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata obadde ng'osuba ekijjulo kino the Heart Worship. You are watching BGBTV, the Father's Heart. Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno, Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ebyasava. Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno, Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ebyasava. Eyo ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles bwe yali amuyita okuteeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata obadde ng'osuba ekijjulo kino the Heart Worship. You are watching BGBTV, the Father's Heart. Hallelujah. Mukama yeebazibwe nnyo. Soma bbona ensanyusa okulabako. Obadde onnoonya ennaku ezo naye nga siri naye ijja kujjanga wendi. Hallelujah. Yeebazibwe nnyo Mukama. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Twagala otwala omukisa guno okulaunchinga the Heart of Worship Banquet. Mukama abasumba musembere bannange. Mukama Katonda obuweereza buno abuwa omukisa, abwongereyongerengayo, abugaziye, abutwale paka mu bisaawe mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Olw'obuweereza buno eggwanga Uganda lirokolebwe n'abantu bangi bayikkirize Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Mu linnya erya Kristo Yesu, I launch this great ministry in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Kataba blessed promotion. You are watching BGBTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.
Big P Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching Big P TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big P Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashes baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big P Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big P Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya